wonna woli wosinzira okuba nti munaffe otuliriza webale nnyo webale eddala essaawa ey'okubiri eya The Inside Story katugende maaso n'okubaako nateera ebirala bye tugenda maaso n'okuba nti tutegeera kaakati okusooka ku mukulembeze w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tannaba kulabika n'obukeedo olwaleero nga 28 nga tamanyiddwa wawaali wabula omwogezi w'amagye ga kuno akola ng'omwogezi w'amagye ye Chris Magezi avuddeyo n'akiggumiza n'agamba nti mwami Kyagulanyi waddemu okutambula wonna w'ayagala era tewali yadde amunoonya teri amunoonya yadde nga tayogedde oba oliawo nti ku basirikale abaagenda mu maka ge nga taliiyo naye agambye nti tetumunoonya era tetumwetaaga kitegeeza nti talina musango gwonna gumwekwesa waddembe okwekweka era waddembe okuvairwa n'abaayagadde naye nti tewali amunoonya okusinziira ku ayogerera amagye Chris Magezi. Ssaabaminisita w'eggwanga mu kaseera ke kamu mukyala Robina Nabbanja Musafiri naye avudde n'ategeeza nti akadde kano kennyini tewali muntu n'omu anoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era ye ategeezezza nti Kyagulanyi ali mu muzannyo gwe tewali yadde n'omu amunoonya Robina Nabbanja Musafiri. Ataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo kano mwankubadde abakulu abo bombi boogera bwe batyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti tali safe era ensonga lwaki nti yasalawo okudduka mu maka ge olunaku lwe baagenda maaso n'okuba nti bagasalako nga twakava wakati mu kulonda. Nabbanja agambye teri amunoonya ali mu mizannyo oba ali mu katemba. Omwogezi w'amagye n'agamba teri amunoonya. Byebyo ebigenda maaso n'okuba nti ate bitambula side awo ku nsonga za Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine nkulembeze wa kibiina kya National Unity Platform. Kakati ebyo bitegedde Chris Magezi agambye nti singa babeera bamunoonya Uganda Police bweba mwetaaga emanyawo okumusanga kale mbeera nga bwegenda maaso n'okuba nti munange etambula ensonga za recounti nga tuzitunuddeko netenga bwebiri bugenze ku kyonnaku olwaleero nga nate kooti wali Mubende bakyagenda maaso n'okubala akalulu. Mubende Municipality Court ejjona bagambye nti yakkiriza okuddamu okubala akalulu recounti yabadde granted mu kitundu ekya Bwekula South Constituency era obukeedde olunaku olwaleero nga bali mu kubala ebokisi ez'obululu wano bo tebasanzewo obuzibu bwonna era nga Dedan Mubangizi muna NRM yagenda maaso n'okuba nti atwalayo okwemulugunya nga ayagala wabeera vote recount ne bagikkiriza era obukeedde olunaku olwaleero nga bakyabala obululu busuubiddwa okuba nti bujja kulangirirwa nate essaawa yonna. Omwesige Fred yali awangudde akalulu kano kati bazzeemu okububala ne bubukeeredde olwaleero nga bakyabala akalulu aka Bwekula South Constituency mu district ey'e Mubende. Kaakati wano mu Busiro South Constituency kyagenza okuggwa muna NUP bw'atyo yagenda maaso n'okuba nti ateekayo apiiru bafune recount muna NUP abadde ne kaadi y'ekibiina ekyo ye Charles Matovu byagenza okuggwa nga recount bagiganye kooti yasazeewo n'emugamba nti walagajjalira akalulu wakalagajjalira tegenda kubeerayo vote recount mu kitundu kino ekya Busiro South Constituency maybe ng'anaagenda mu kooti naye ng'ekya vote recount bakiganye muna NRM Kenan Opiyo yagenda maaso n'okuba nti ate awangula ekitundu ekya Busiro South Constituency ebintu ne bitatambula bulungi eri muna NUP omu ku batono ennyo ababadde baddukidde mu kooti oba oli agenda maaso n'okuba nti basaba nate recount. Kakati ekaseese eyo era kooti wabadde muna NUP eyagenze maaso n'okulabika nti yaddukidde mu kooti wabadde muna NUP ekaseese ekitundu ekya Busongola South Constituency muna NUP gwe bayita Jackson Kathika Mbaju wabaddeko eyabadde yagala recount muna NRM gwe bayita Mulindwa David Simbwa ne muna NUP Mbaju Jackson Kathika
byagenze okuggwa nga kooti ebigobye negamba nti tewagenda kubaawo voter count wano. Kitegeeza nti NUP ababaka baayo rather bakandidate baayo abatawangula ababadde bakyagezezaako okusaba recount at least bombi bagobye bigobe bombi sofa eno mu Busiro South constituency kyagobeddwa ate ne wali Kasese Mbaju Jackson Kathika yabadde aga recount tekyatambudde bulungi kati waddembe okweyongerayo ampuliriza mu kooti kakati wali Kayunga omulamuzi wa kooti ye Kayunga ya Francis Kagwa yayongezayo okuwulira okusaba okwatwalibwa mu NRM ngo bayita Jacqueline Kalangwa nga wakanya obuwanguzi bwa Harriet Nakwedde ogwo musango bagongeddeyo ayagala voter count naye omusango ogwo mu kaseera kano bagenze Damas n'okuba nti booli awo abagongerayo kakati ebya voter count bwe bitibadde bikyali ekitundu ekiyitibwa Kalungu East constituency byagenze okuggwa munnange nga box emu bagisanze ate siru teziriko omulamuzi yadde nga yabadde akkiriza voter count olwalabye nti box emu yabadde tampered with nga bagijja kudda siru n'agamba ate kisoboka tetusobola kukola voter count nga ate munnange box emu bagikwatako n'olwekyo ebyekalungu ebya voter count byaganye kitegeeza nti Sempijja Vincent bamulanze eki bwana bawa kwagala kweyongerayo ayina genda mu kooti kusaba obuulyawo kusazaamu buwanguzi bwoli baddemu balonde n'ekya voter count mu Kalungu East constituency nakyo tekyatambudde nate bulungi era nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula bwe naataddeko PAL FM ekulera omuntu wa bulijjo nkubuulira nate nga bwe gagenda maaso n'okulabika nti gavaayo akati okuvaako mu kibiina ekikulembera eggwanga lino tutegedde nti babadde ne meeting SEC olukiiko olufuzi mu kibiina ekyenRM bamazidde okuba nti bakola endorsement bakkiriza nti be babadde nabo be bagenda okusigaza ku bwa speaker Central Executive Committee olukiiko olufuzi lw'ekibiina ekyenRM nga batudde bamazidde okwendoosinga mukyala Anita Amongo bagambye nti ne mu kisanja kino gwe bagenda okuba nti bawagira ku bwa speaker era ne bakkiriza nti Deputy Speaker omumyuka we gubayita Thomas Tayebwa yagenda okubeera omumyuka waabwe baleese dda bakandidate ekyo bakimaze dda bamaze dda okuba nti basalawo okusalawo kwawedde dda ababadde basuubidde okubavuganya ndowooza bakitegedde newankubadde omulyango gukyali mu ggulu okuvaayo naye kyo nga NRM esazeewo Anet Amongo ku bwa speaker bamuzza Thomas Tayebwa ku bwa Deputy Speaker bagenda maaso n'okuba nti bamuzza kyawedde dda basiimye omulimu amatendo bombi gwe bagenze maaso n'okuba nti bakola naddala NRM ng'ewangula ekisanja nate ekirala Anita Amongo ono amawulire gaali gatandika dda okulabika nti gayitingana nga gagamba nti mu kisanja kya 2026 waliwo abakulu abaali balina kye bapanga nga bagamba nti ekisanja kino baali basuubidde nti oba oli awo bayinza nate okumukunkumula omukono mu kibya nti wabula oluvannyuma lw'okutunuulira engeri gyayiyeewo omubiri nga General Museveni awangula akalulu agambye nti tosobola kumuggyawo Anita Amongo wakati mu kampeni ezibadde zitambula nga banoonya akalulu ka General Yoweri Kaguta Museveni nti abadde yafuuka kumpi mu bugezi wa kibiina si mu bitundu byekka gy'ava si mu mambuka si mu western era ng'omukulembeze w'eggwanga abadde tamuva ku lusegere ate bwe kyatuuka mu bitundu ebya Buganda nti ate yafuukira ddala omwogezi w'ekitundu kino ekya Buganda nga n'abakulu abava wano takyabawa mwaganya kumbe ng'ayina kaabala era ne bagamba nti yali abala kaali kaliibwa yabavuddeko katono ddala nga seekete ne bakakasa bakulu bano babiri Thomas Tayebwa ne munne Anita Amongo ebifaananyi byalabiddwako nga balina omukulembeze w'eggwanga ku faamu ekisozi mu Gomba ababiri balabiddwako Thomas Tayebwa ne Anita Amongo babiri bwe bati balabiddwako nga balina omukulembeze w'eggwanga nga bakutte emiggo bwe balunda ente mpolampola bagenda maaso n'okulabika nti banywa kacaayi bwe beogera akati olwavuddeeyo olwesoze seeke bannasek bakisazeewo ne bagamba nti mu kisanja ekiddako agenda kuba Anita Amongo nga speaker Thomas Tayebwa nga deputy speaker be bakandidate ne bagenda okulabika nti boole bafrontinga nate bagenda maaso n'okulabika nti bakubiriza parliament mu kisanja ekigenda okuba nti munnange kiddako ataddeko PAL FM kule eri omuntu wa bulijjo nate nga mubigenda maaso n'okuba nti bitambula enzo omukugu mwebenya okuleka nti ate mutuuliriza akadde kano kennyini
kale nno katugende ko ew'omusawo wano ye Dr. Kayima okuva mannaffe abo aba Kayima Herbal Center ogenda kuba nate wasanga bali ekawempe tula kirokole bakujjanya biseddagala nga lya butonde na mmere yes eddagala libeera lya butonde na mmere ku mitwalo 5 bagamba nti ecupa eyo eyitibwa masannyalaze 2 in 1 bakyagitunda omwami nga tonnagifuna olinda ki Dr. Kayima wona ebisinga kabikubuulire. Sebo neyanziza nnyo omutesitesi wa pulogulaamu eno amanya nga bulijjo mpitibwa omusawo Kayima Abdul Jabbar okuva mu Kayima Herbal Center. Tuli kawempe tula tujjanjabisa butonde na mmere eddagala lyaffe tetulitembeya twakoledde cupa gye bayita 2 in 1 gaba masannyalaze tewera ntubuteekako akawerekera kibayita munanula extra agenda